Abatuuze b'Ekijabijjo si mu munisipaali y'Ekira bakeeredde mu kikangabwa olw'abazigwa ababayingiridde mu kiro okukakkana nga basse munnaabwe. Okusinziira ku batuuze bino byabaddewo ng'obudde busaasaana. Omuvubuka ategeerekese nga Emmanuel Kawulu omusiisi wa Chapati abazigu gwe basse. Tugenza okufuna amasimu okutuukawo amazima ng'omutuuze waffe attibwa mu bukambwe. Bamuse bayinza okuba babadde bakola nga bamumanyi ng'alina byava kuba agambye nze Kawulu temumanyi ng'ali wansi bw'ati yeekula. Bazze n'ebintu ebirala bye bakozesa okubba ate bazze ne motoka namba UAZ 576F Toyota Special. Bano basose kulumba supermarket ya A&W ng'eno gye bavudde ne balumba ebbaala ya Sauce Bar. Ye Jonathan Kasiyo omu ku baasimattuse baamutuusizzaako ekiwundu mu bulago. Poliisi etuuse n'embwa yaayo ekonga olusu wabula mpaawo kyezudde. Waliwo abasibe oba abantu basatu betugombyemu obwala. Bano balina akakwate n'amawulire agenda kutuyamba okutuusa ku bano bakoze bino. Abatuuze baagala amabaala gateekebweko ekkomo obudde bwe galina okuggalawo kuba ge gatereka abamenyi b'amateeka. Banywesa babeerawo paka ssaawa ndowooza bakasitoma bwe bakoowera nekyalibadde kyabuvunaanyizibwa ne tugalejulatinga gasaana ne gakoma ku ssaawa nga 6 ne gaggala kubanga ababbi kiteeberezebwa okuba nti beekweka mu mabaala omwo mwe bava ne balooka babbi. Nga tugezaako ebbaala zikoma essaawa 6. Oluusi weesanga n'oli awoza ebbaala nina layisiisi mulimu n'olumu oluusi ng'ebbaala ate oluusi z'abantu banene kakati onoonya kyobakolera batekiraba. Bagamba n'ebyokwerinda mu kitundu kyabwe nabyo bikyali binafu. Ebyo tulina ka police post kaleka abasirikale batono nnyo. Bizo kwesanga babiri we basigala ku post atujja funa babiri abatambula ate balina okukontrolinga ebyalo bina ekitasoboka. Omulambo oluvannyuma gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa.